Manyi. Hey, Bitya. inze nabaddewo kubanga nkola ne Jallah Trophy. Omukulu Calvin Kayanja. Oba okola naye tojja kutugamba Uliriza, nkubuulira mazima. Wama fight yabadde bweti. Twabadde tulina kuzanya musajja mu Cameroon nga bamuyita Shafi. Okiwulira? Omusajja n'atyo okujja ku match day. Omusajja ne bamukubira amasimu. Jukira eno ba Big Bang ndowooza babanyi babadde bategese match eno. Omusajja bamukubira amasimu, omusajja takwata amasimu. Babuuza kochi omusajja ali wamba ate omusajja biki bakwe gaboogera ebitakutuka. Omusajja ne babaga match ya leero ate era ndowooza wa muli number 7 abalina okuddako okubanga mu playing bano ba cruiser weight nga bamaze okubanga bazannya. Kwajjukira ano bali bagya kuzannya super heavy. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba. Omusajja Tambaleke Calvin Kanja tujja kuddamu, Kabaata tujja kuddamu ne Keifash. kale Richie. Kale tukutanga ekirinze. Kale kansigaleko. So Kabaata Era kuba olusenyi Kabaata. omusajja we yatidde wamma match coach yadagera na gisazaamu n'abagamba match bwe bamusajja taliiwo katusaze mujukira abasajja baba bataddemu sente zaawo bo baba bagala kola ki ate nga jukira Jallah yakayingira field ya boxing kiba kitegeeza abazanya amacha boxing okitegeera so kane bagamba alina okuzanya oba ki nga balina omufunira replacement oyo gayi gwe bamufunidde bamuyita Herbert Matovu Black Bomba musajja muna Uganda ate professional boxer okitegeera ate gwe bagamba nti simanya musajja mutono oyo seba azanya super heavy kuba azitowa kilo ezisuka mu 95 okitegeera kale musajja gwe bamuwadde omusajja alina enwana 10 alina mu luzeemu ezisigadde zonna by way of knockout yo Biribyo byabadde okukyayinza kuza kutambi mabega. ali kati ngezaako kunyonyola Calvin muleme kuba ulira Calvin nze kyenjagala otegeere nti muleme kuba musajja kuba nti oba mbeera kyoba kye amazima gali nti omusajja yayingidde ringi wamma Kabaata yabadde first match ye ate nga amateur boxing omusajja gwalwana omusajja professional box already okitegeera Calvin omusajja gwoga nti omusajja sewe yalastinze round eyasoose n'agivaamu okitegeera ne tugenda mu round ey'okubiri era mu round ey'okubiri omuzanyo gwagweredde naku warning bell kitegeeza ate nga bade bakuza ate mu ddwaliro kinaawe kali mwe muli kubiri wano tuli ku nsonga ya kusevinga bulamu omusajja bakateekako ecupa eno bateekako eri kuonyumya byabaddewo tetukyayinza kumuyinza kasabudde eri nsolo gwe kyoba omanya akasajja kamubwatudde kalina gye kamukubyawo mu mayungayunga kati yeze yakubye engato zoogera Kayanja yeze yakubye engato zoogera wamma Kabaata tuleme kubeera nga jasina kugezako kukakkanya abantu olw'okuba oli abalina kyakola kyova olaba nkyekyo abanayuganda kitusuula nnyo mu kituufu kyokugezaako kuba nga twesapootinga mu mbeera emu ate tugezaako kwekkakkanya mu buli kaseera ekitegeera ekitagenda kusobola kubaako nze naye ng'otegedde by'olina okukola kanyamaato ati kati Kayanja olaba kino ngenda kikuleetera Kayanja kino ngenda kikuwa mu perspective bweti Alien bwe yali ajja okuyimba mwagamba ng'ayimba bogus music mpaka we yabamerako esaawa zino ne mukkiriza nti gwe mwali musubira tasobola akkiriza kitegeeza nti tewali ntandikwa kitegeeza tewaliwo ntandikwa Kayanja tewaliwo ntandikwa eba nyangu tewaliyo ntandikwa eba nyangu naawe ekituufu omusajja munnabyamizannyo naye ajje mu kigogumbya bajja kumwabya omutima ajje mu kigogumbya nga toyogera wrestling gwe yali azannyeko wrestling ati ajje mu kigogumbya n'ebyo by'emizannyo ebyabayoola abantu weebiri naye kati awo oyo omwana gw'olaba yatuyambye nnyo oyo singa mulamu amawoolo gonna yabadde agateeredde omusajja mutima gwonna aguteeredde omusajja yenna aweekeera ng'emmotoka enkadde babadde bagenda mukuba superlight lwaki tebagimukubi nga gye nakuba mu World Cup ennyana ebyo birekerekera ebintu by'okwesuddiya Kayanja leka tutwale bakadaama tutunde visa
ebisigadde tubireke yo omusajja yabadde anyolambira okutwa ati yabadde mu kigo Gumbya nekalyoka kamubalayiti match eyo wagirabye bulungi oba tewagirabye genda ku big time zifulu match gyeri bagitaddeyo nze mu byafaayo by'ebikonde sirabangako kikonde kiggwera mu first round nga temuli KO kiriwo ekya first round oli n'adduka buddusi misinde n'afubutuka bufulu simulingi siye munene ekikulu kayanja analysis zo zaafuuka za comedy mwana oba wabaaki mubirundeka muli fedotiraani wama kabanda analysis za kayanja ebolaba analysis za kayanja ezo zolaba zaafuuka za comedy mwana kayanja ava ku mulamwa asobola okuwa analysis ennungi naye kayanja alina watuuka n'ava ku mulamwa n'atandika okwesudiya okitegeera kati oyagala nimbe gwe mu byafaayo byo byonna omusajja oyo n'ennyama eyo yonna ne kilo zazitowa n'atatuuka na mu lawundi yakubiri gwemanyi kayanja Jallah azitowa kilo meka omanyi boba walabye match kuba before nga balangirira omulanyi yenna boogera ne kilo ze ekikonde kyaba musisi buleka kyalastinga lawundi eziwerako naye ono n'atamalako wadde lawundi esooka ng'aweekera sebo lwaki toyogera nga match bwe yabadde dhano okubanga osudiya tukimanyi nti abasinga bagenda gezaako okwagala okukuba mba njogerako mazima ddala etatuuse na mu sekendi raawo obadde ki kuba omusajja kankubuulire yabadde ayagala kuwanikira mu first leg tumukuwe taata tugenda kuswala katutandike ebyokubiri tugikomyawo obadde ki eddakiika bbiri ekyo ekifuba sebo oyo omusajja mulina namu praising okuyingira first match ne bakuba professional boxer ekyo olina kiraba bulabi n'odduka kyabadde kimutwalayo kyova olaba mufa ate kayanja abeeramu bwe kenyini nkuyodde ne nkubulira omusajja match gwe yabadde alina okuzanya naye Shafi mu Cameroon omusajja yaganye okukola appearance okitegeera ne bakuba amasimu ne bakola biki ate ne babireka abasajja bataddemu sente ze kayanja omanyi kye bayita okutegeka emizannyo gwe olaba Jostede bwe yagaana okugenda okuyimba ebuwama olaba gundi yazikiza ekivulu teyayimba naye ate abayimbi babakwane babayimba kitegeeza anti bikonde ne bafa kuba oyo Jallah Trophy omanyi kye yabadde agenda okukola bamukubye eŋŋumi obusungu ne bumulinnya nze nageteeza okulaba ng'ayagala nakuluma musajja omusajja amanyi okukonteininga obusungu kuba munyabyamizannyo n'anoonyawo n'amagamaga byakasukakasuka nga tewali agenda okulaba eno mikuwa kati kayanja gweoyinza obutadiscoveringa musajja naye gwe kyoba omanya essaawa zino ali ku wotikeke South Africa bamwetaaga ayayaya nga tasobola nakumalako sekendirawo gwe nkutidde nkuvudde nako contract zatandise dde okuyingirawo abawalabu batandise oga this guy is another problem this guy is different abawalabu balina emizannyo mingi balinayo n'ogwokuba eŋŋamiya ebigo totandika nagikwata nakuba eŋŋamiya ekigo ebyo byalinga kata kayanja mujja kufiira bwerere ebbula ly'emirimu teribalikisiza nedda ssebo oyo omusajja gwoliko kayanja alina fitness company mu Dubai alina emirimu gye gyakola fighting stanza yonna nange kayanja oyo muyinza omukuba ne mumulonda butabi omanyi kayanja mwana kayanja weesudiya nnyo ebikonde bitagenze wadde mu second round ali mu ddwaliro banganye nti bakamuteekako eccupa ana mu ssatu obadde ki omusajja ali ku mirimu gy'akola kayanja negwe ali ku mirimu gye esaawa zino ali ku mulimu tumuleetera obutunda tumubulirire n'ebigambo nti toddamu kwekaniikirira bino ebyo bikonde omuntu enkyabeerako press conference weeri egenda kubeera ku Luwombo restaurant egenda kubeera ku Luwombo African restaurant kati gwe lindo ojja kulaba buli kimu ekinaaba agenda kuba avudde mu ddwaliro eddwaliro ennyo era osobola okwekaniikiriza n'ofa oluvannyuma kayanja njagala ogenda bbanga mujulizi njagala okomewo wano ku Kabata live kuba kati ye live ekyasinza okuba ng'etambula mu nsi yonna Uganda n'emirirwano ojja kudda wano obyogere ku fight ezigenda okuddako nti banayo omusajja nali munyooma biki tuli presentinga bubi gwe nti kati kyolaga omanyi
gundi Kayanja omusajja lwakola fighting stanza yonna ayimiriranga ngamia ati ana kamukubye right kachikoyita akana kyo kye tukkiriza mu fight omukulu buli eyabadde yagamba era tawagira abantu banene kikulu ekyo kudda mulingi yasebya biba bigambo gwe kyotamanyi kyekyo lwansonga kati nze wamakabata akugamba nze ndi eyewitness ate nga wendi okitegeera abasajja ye Tokyo olina yaawo yali ludda wa agenze kucapa ali mu ddwaliro oyo yakavaayo obadde kikayanja wamakabata abantu enkya trophy ajja kubaako nze ejja muconnecti akajja kujja nnyonnyole eggwanga nsaba biru ebeere nene mumuleete mungambire munoonya kale ngenda kuteerako enamba yo mu inbox mungambire munoonya ajja akakase bano wakalubini kayanja ngenda kuteerako enamba bagenda kudda nga bakugamba twetaaga biru z'eddwaliro baagala bukadde 15 kayanja kyova omanya tulinamu ku senta ate mwana tozoleya nnyo mukwano ekirungi nkyogera nga kirungi yes naye ate kiba kirungi n'otakuyingira mu bigogombya mugamba nti noonya we bazanye ebigogombya kati kankubuuze kayanja olabira ku kyono omuntu nti mulwanyi ono si mulwanyi teriyo muntu mubiri bwe gutyo walabeyo physical appearance determining walabeyo physical appearance katosobola kumalako wadde rawundi wulira kayanja walabeyo physical appearance determining omuntu kyateekeddwa okuba obadde ki ate lwaki nedda golooza bikonde byakugwamu bugwe ate kati omuntu oba tomulabako by the way kayanja kyotamanyi ekintu kino kyatandikawo ebbanga temwanyoma wano musisi buleka n'akuba gundi nani kawagga n'akuba kawagga musisoga kasa yakuba kawagga bamuwa omuntu omulala n'amukubira mu lawundi emu kawagga buleka nikawangula machi yako kawagga yali episode kawagga yayingira omuzanyo gwatategera kawagga boxer si kick boxer ate musisi kick boxer polisi gebale ko polisi kati trophy bwabanga asobola bigogumbya kye kyamututte mu polisi gebale ko omuzanyo gwatategera kayanja omusajja wali badde omanya bajja kubattira Dubai bantu mmwe gebale ko ali sebo nawe gebala ndakakasa ekiddako nze mala trophy yatulimbya nnyo yatulabisizza ganda wa omulabye rasta wa mala kati akukulira mwe muwaga abantu talina amuwadde ati wa kikonde wadde ne byegatta mu mutima tege kankubuze wamala omwana yamukubidde wangi kulabisa kikoyogerako muganda wa naye nawereka nawe mudufu omuntu akuba ebikondo omulabirawo naawe obadde amukuba jabu katasobola nakugadinga wadde n'akamubadde wadde kati nze ate nze jojja kankubuze wamala lesebo omwana we bamuzaala atandikirawo okutambula bannange twabadde mu professional yabadde gundi obadde wulira kati wamala kati olakinga information kati kankunyonyola otegeere naawe oveewo ng'otegedde oleme kulowooza nga abasigadde Jallah Trophy ye yabadde match yesooka kitegeeza azanya amateur boxing omusajja gwe bamuwadde ali mu professional field okitegeera musajja gwe yabadde alina okuzanya omu Cameroon Shafi gw'alina okuzanya naye mu amateur boxing omusajja yaganya okukola appearance omusajja mugana okukola appearance nga Jallah balina okumufunira replacement of which coach we yabadde aganye Jallah okuyingira mu gundi mu ringi namugamba omusajja gwogenda okulwana nze mumanyi musajja professional bano bagezaako kulimba oyingire just bateekewo embeera okitegeera naye nga bomanyi nti ye promoter aba yataddemu ezize aba ayagala ekintu kibeewo nga bwe basuubiza abantu okitegeera era musajja Jallah n'okukola appearance wulira Jallah nedda ssebo nedda ssebo bino ebintu bya professional kubanga sabe no waliyo federation inabekwasaganya ebyo muganda wange kayanja nze kyenaali badde mbagamba mu bantu mmwe n'okusiima Jallah just n'okusteppinga obusteppings mulingi awo ate si mwali badde mu applause okubanga yasteppinze mulingi okuzanya n'omusajja omusajja sebe alina enwana 10 alina mu luzeemu yabadde amwagaza ki ati kati gwe baleme wulira naye mutufu gwe walabyeyo nga Trophy alina kyeyakozeyo gwe kyewalabyeyo iyi mwe match temwagirabye
Machi nagirabye muganda wange. Wabaddewo. Jallah Trophy talina kiyakoze wadde n'akamu. Yabadde ng'omuntu gwe bajje ku kyalo bamugamba gendako mu liigi awo olabe ekigenda mu maaso. Gwe nkutidde n'okutya. Najja mu mpale naye nga sisa bikonde ajjidde mu bino bipule byabwe Kayanja Serezo Adidas yamwambaza ssebo all away from Dubai Mall. Tolina kyotugambayo. Yo. Kaifashi. Yo. Jallah Trophy mugamba agende mu by'okuzimba obunyama by'okusitula obuzito ebyo abisobola bulungi. Wamala muli balungi mu kukakkanya. Nze nakubuza omwana webamuzaala atandikira mu kutambula oba ava mu kwabula. Katitegeza omanya amadala ge babuusiza Jallah Trophy kweyo match okubanga bamuwadde oyo omusajja. Omanya abuusa amadala ameka okutuuka okuzanya oyo omusajja azanya profession. Mwali badde musiima. Mwali ati kati abakugaanira bye mwali badde gusawa zino ku social media nga mwogera yatidde bamuwadde omuwanyi yaganye biki kati abakuwangula omusajja oyo mwali yogedde ki? Muganda wange kati omanyi Jallah Trophy twali tumutwalira ali kati twamujjira tumuteeka wansi olw'ensonga nti twali tumusuubiramu ekintu ky'okuba nti amanyi kye bayita ekikonde box naye kaakati buno obudde mutuufu yatulimba Brad kyogamba the man of all season ba Muhammad Ali ba Mike Tyson kyogamba mu kaliya yabwe zonna tebalina muluuzi luuzi zibeeramu kati otandikira otya okuzanya otandika usooka owulirize Wamala otandika otya okujajinga omusajja Kayanja wulira otandika otya okujajinga omuntu ku first match ye okitegeera mu ringi yo mulundi gwe ogusoose wabula gwe notandika okukolerawo judgment yo ngana nkeifaashe yo ekituufu naawe okimanyi mutuufu oba walabye Jallah Trophy ebintu byasambye byasabodde ekikonde byakanyuga obadde osobola okugamba nti ono ali professional oyo anti oyo owulidde omusajja banaye Wamala njagala ebintu ebimu saagala tuwambuye emboozi eno Wamala nkunnyonnyodde oba simanyi oba otegeera nga bakunnyonnyodde mu lulimi ki omusajja amaja bokisa okitegeera kitegeeza toyinza kuddira mwana wa P7 n'omugamba atule n'omwana wa secondary ebibuuzo n'osuubira nti kigenda kuba balanced banaye njagala tubeerenga omusajja namulabenga yalose nakwata flampe n'agiyuza n'aginyiganyiga yonna n'egenda munda n'agenda ku kikonde ebyo byadda naawe ebyo byadda yali agenda kulwana Jjuuko naye n'amala n'atya naye Jallah Trophy nedda kibulamu nnyo muganda wange adde yepima ne mugola Moses muganda wange kati Kayanja Sebo zeze entalo zo gwe z'olwana Kayanja soko jyo mwana mu kamera nawe jyo mwana mu kamera totulaga nti omanyi okwepiikya Kaifash yo gamba Jallah Trophy kochi abuya musetinze obadde ki naawe abo amanyi kyakola gwe kyoba omanyi abu champion ate mwena mukimanyi omusajja alebebega Jallah Trophy oli champion wa Uganda yatuuza golola Moses mu mubuuze awoza Baby Nduunya naye baba Jallah Trophy nange mwewulira nsobola n'omunyiga sikulimba nga sikozeemu wadde ka training naye kabaata owulira abasajja bano olinganze nawe oli bokisa kikola nko tiizi naye nange nabulabe nga nsobola omunyiga sikulimba nange ku bye yakoze omanyi wamma kabaata olaba ebiseera bisinga mugenda ne mukola ekintu nga mumanyi results ezigenda okuvaamu kocha bwoyo golaba ensonga yadulaki yabadde asazizaamu match kuba yategedde nti bino byonna bigenda kubaawo ku social media bangi bagenda kwogera naddala bamubaddeko n'embeera okitegeera Kayanja nnyoko lwaki sigga omuyingiramu lwaki sigga omuyingiramu mudajja mutta okusigala wasebe muyisa bubi kuzala wa olaba mulawundi emyoka gye yaluzannya akyali mu ddwaliro naye champion gudo kuba abakutu wakakalina fighting stanza naye omusajja alinga entewete kono mwana yamumbabulidde right malayo omusajja yabadde tayina amuwadde kafutu wakawadde n'akamu wamakabata bagamba abaali tebakkiriza nabo bajja kumala bakkirize kati bano just omanyi teri ntandikwa ebanyangu
okitegeera buli ntandikwa eba nzibu omuntu yenna alina omukozi era omuntu yenna alina ategeera akimanyi nti waba ntandikwa nyangu naye ate omuntu oba olina omuwa second chance oba obulamu buno butuwa second chance ogezaako okwetereza mu nsobi ze tuba tukoze okitegeera buli oweetunulamu weerivisinga n'omanya mwana wano ensobi nazikolera wano olina otutereezaamu wano kati olaba obuzibu obwagudde ku Jallah Trophy yalowooza okubeera gundi nga Kanyama bagadi kati amanyi nti buli Kanyama amanye ekikonde muganda wange biri bya professional bya ring biralamu kitegeera oyo multi talented athlete kitegeera kibimu byonga omuntu ogamba nti bire wali ebweru ntekewo ennyama muganda wange omwana we yamukubye ejjaabu namulabe nga afiira mu kkoona neŋŋamba ha Gale kabata. Gale ni wamalanga tu